Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Tonka kasanti onjagala. Oyina kundaga nti onjagala. Because in love, so many people can tell you, I love you, Esther. Nenga, they have never done anything to prove to you that they love you. Oh, Esther, I love you so much. Nengo mubuza gwagamba onjagala nyo she wali onkoledde. Kubanga tutwala omukwano kubanga mubeera mu sacrificing. Kano Brian ko jokusalamu. Mu mukwano tusuubira olaba nga mubeera mu sacrificing. Kituufu. Kitegeera omuntu okwata ku ssente ze no akwata ku ssente ze n'akuwa. Ng'omuntu gwakola ki gwayagala. Oli nakwata ebibyo oba n'asalamu by'alina okukola like omuntu alina a very busy schedule. Nina agamba omanyi mbadde n'ogenda brand kambisazeemu kangende ndabe ku AC. Mulina okumanya nti mwe mugenda ne mutwesibako mu abasajja bwe mbadde mbanyonyola nga tetubaagala. Okitegeera n'okwate n'oteekamu omuwala ssente nga takwagala. Netuzirya omukazi akwagala AC tabeera busy nti ne waba badde akola ne company nga yekyesinza obukambwe bakusaba ne medical report banange wakiri ajagenda ku ddwaliro akole notice eri fake. Yali mulwadde, that's why they didn't work because they wanted to create time. SCS Media Uganda kubuzako gwena wosinza okubanga otaba. Thank you so much. Okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno. Momwe naba subscribe nze tusiima. Ate era abapya kono channel please subscribe. Wabala video eno wansi waliwo akagambo subscribe. Ambaga abantu babimanyi. But subscribe then onyigene kade so video ejja. Ogiraba obeera family no banga video ejja. Kwa tumanyi bulungi. Bafani ba Matilda muri awo. Bafani tutandise mugwana tutandise bamwe ebisirusiru byo. Bamwe ebintu byo. Like eli light anyway. Bafani gwe ndeka mbuza abantu. Babuze ko kakati ngoza. Getting people. Ole bintu bye byekidongo dongo byetano kamera. Esi. Nayenga mabuza gwena sinzo bango otraba nzamulira Matilda tanzo kunconfusinga. I know what's the problem with her. Nayenga bambi tubabuza ko mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukola kyamanyi tusiimira ddala. Leo tugenda ko mu kibozi. Nsoka ddala okutumira mikwano gyaffe. Abatwegaseeka abapya feel at home. A lot is coming. Tugenda kuleeta ebintu bingi nnyo. Ate naddala ng'oli eyo ng'ayagadde okutula kwano nange n'onyumiza ekibozi andi walina emboozi. Ng'olya emboozi wandyagadde okujja n'ogiwa ku bantu. Ebintu ebyo mutalyerabira you call me feel free enamba yange ebeerawo awo. Nkubirako ne tujja ne tunyumyamu okitegeera. Naye nga mwenna batulabira Julie Love thank you so much. Nambiru nawe webale. Point Media thank you so much. Banji nnyo bamenya nnyo naye nga bambi mwebale mbaddewo mutwagadde nnyo abali e Dubai abali e Qatar abali Saudi Arabia family ekula oli abatulabira e Rwanda. I know. Oli abatulabira e Canada. Nabyo wali abatandise otulabira e Germany. So we are going places. Thank you so much bambi mwongero twagala a lot. Comments zamwe tuziraba abamu bambi they complain. Tetubitwala personal, yes. Naffe tuli bantu, okitegedde. Mutusonyiwe mwe tuba tubakosezza. Ne naffe tuli bantu. Tubaagala nnyo. Nenga olunaku lwa leero tugenzeko mu kibozibozi ne Matilda. Matilda, how are you? Good, darling. Amaaso tegalaba? No, galaba, but the light is, you know now the sun is hitting the other wall. Kati wedda bwete. Mpulira ng'embalagaza amaaso naye nga tujja kutambulira awo. I hope everyone is well. My name is Matilda, of course, working together at AC Media. And I'm so happy to be here once again on this show. Tusanyuka nnyo banage mwebale kutwagala mwebale tulaga mukwano mutubeererawo kwegamba you guys show us a lot of love. Singa temwali mwosanga singa tetusigala nga tujja kuba ogamba ate biki bino benjogera nti bye batayagala. But the love that you show us eraga nti bye twogera munaye birungi ate bibayamba kuba naffe byatuyamba. So wano AC Media tetera kwogera bintu bya nsimatu. Ebimu we've learned through experience. Others we've really had real life stories of people sharing them and we've gotten to learn. You know sometimes AC you don't have to ekintu kimu tekimala kutuukako okuyiga. Oba olina okujjukira ku Matilda bwe yakunyumiza ekintu bwe kinoga bw'ate bwe yakiyitamu n'oyiga. So that is why we're here to serve you our people
and we are always going to do our best job. Asikenywemu omubira awo tugende maaso. Manyi kiba kirungi nnyo n'onywa ku byokunywa. Oli mutuufu. N'onywa ku kaona. Kaona kaya ka apple kawunya. Naye nga anyway tugendera ddala maaso. So Matilda, a lot is going on. Naye waliwo ekintu kye njagala leero twogereko ate tukyogerereko ddala ate era abantu bakitegeerere ddala. Omanyi Matilda, abasajja b'ennaku zino should I say tebakyali romantic? Should I say ebintu bino tebabibasomesa? Omanyi ffe bwe tukulidde nga abazadde abatadde ku pressure fe abagenda okulaba basinga. Abaana aba nabo bwala babayigiriza abalenzi bane batabayigiriza. Olaba omuntu nga mwakogana naye just nafuna enamba yo. Then amala okufuna enamba yo nakweza nga hi Matilda, how are you? Olija nagamba I love you. I love you. Yenkwana abatandise okwana. Kiba kiki ekyo? Some people are just rude. Ate ekira tebamanyi ddi lwe bakozesa I love you. When do you start telling someone that you love them? Matilda, omuntu yajandi walina okubaawo ebibeerawo. Wabeerawo emitendera gye tugoberera before you come and tell someone that I love you. Nsooka tugende empala abantu bano basobola okutegeera ebintu bino. I love you asobola ogikozesa ku mukyaliwo. Era oba okimanyi nti kyaliwo. Kati tugenze mu relationship. No, let's look at the word I love you itself. It is sometimes when we are saying I love you, it doesn't come from just saying it. Omuntu oba omufiiringa, oba omulabidde ebbanga. There is a reason as to why you love them. Kikuva eri munda. That is why lately people confuse lust with love. Nti abantu abamu abeera ne lust nga takwagala nga yeegomba ebikuliko byakola ki? Byakwagala. So that is lust. Nga olaba Matilda nti ayogera ng'oli akwagalako kuwogera. Webale nnyo oli ng'agamba I love the way Matilda talks, I love the way she speaks, I love the way she's eloquent. Kati ye najja n'agamba I love you. That is lust, that's not love. What is making you love me? What have I done for you? What's there like that we share that makes you feel confident to tell me that you love me? Okay. Yes, with love it comes with a lot. That is why abantu abamanyi omukwano tebabapiira bannaabwe bagamba nti oba babaagala. Okitegeera because abagamba nti that love has to hold value in it. Titomala gabe ogamba I love you. Oba kiraba. And that is why lately there is a lot of lust Nti lust eyitiridde and people are confusing it with love. And in that same lust, because people confuse it with love, they end up getting married to people they don't actually love. Because of those few elements that you looked at, which we consider as lust, because the moment you love someone for what they are, but not for who. Okay. Bw'oyagala omuntu ku lw'ebyo by'alina, si ku lw'ekyo ekintu kyali. Byawukana. Omuntu oba olina okumwagala ku lw'ekyo kyali. Si ku lw'ebyo by'alina oba byali. Nti abantu lately baagala nnyo omuntu ku lw'ebyo byakola ki? Byali. That is why omuntu asobeera eyo yonna gy'ali n'agamba Matilda, I love you. Before you've even met me. Like, of course sometimes omuntu olizolooza maybe abadde very excited. Kuba waliyo bafaani baffe. Ng'abadde maybe very excited oba ng'ayogeddeko naawe and all that. Najja nagamba I love you Matilda. Nze kati waliwo yangambye ne mubuuza why. Ne mugamba why? You love me why? Like I've not even talked to you for like we don't even have 5 sentences in our chats. Ate gwe ngamba you love me. Why? Why do you love me? Because me, I know love. I know why I've loved someone. I know why I loved someone. Ebigambo ebirungi ebyo bikuvaamu. Ebigambo like Yesu lwaki akwagala? Omanyi nnyo. This is SC Media. The Matilda on the show. Wanjawulo muko. It's not the Matilda be out of this camera. Tuli banjawulo, we're totally different people. Kati abantu abasobola okukinyonyola bamanyi Matilda kati obanga gwe SC. Omanyi Matilda no waba tali ku show. Nga nno byayogera biba bisesa. Okitegeera. Oba omuntu nga banene abantu abatulabe before we even came to SC Media. Oba bakola naffe, oba babeera naffe waka.
ngamanyi Matilda ngagamba that's like of course wabera movie you nagamba oh that is you out there but sometimes it's not you like 100% the way you be on the show. However much I use the same brain to even okola ebintu yenewa bweru ne character wise. Jukira neno mu camera you're well composed, you've thought well about what you're going to say and all that. Yeah. Ne ovaawo. Olusi now you become a child. You become astray. Because me I'm not perfect. Ochiraba. You become astray. Kati esi. Nekulwa ensonga ekintu ekyambere it builds some kind of concern in me. Nengalaba how does someone just be there nagamba omuntu I love you. Love mugitegeera bulungi. Era kyobola banga esi obwenzi bitiridde mu bantu. Matilda ino obozi wabuuza. Like love mugitegeera bulungi. Tebagitegeera. Abasajja b'ennaku I can assure yes, and even girls themselves, they do not understand love. And that is why there is so much kwenda, cheating, divorces. Bino byosanga omuntu agambye I love you n'omugamba I love you too. Nemutandikira. Mugenda olaba mwezi gumu, myezi ebiri, paku. Bomusanga ina sente, mutugyenze nawaka mukyadde, mukoze okwanjula n'embaga mugikoze mutuuke waka nga mutunulirako nga bisodde nga temwemanyi. No point. Mwemanyi amanya, you know each other's names, you know each other's homes, zaddewo yegundi, but you as mwe abantu mwenga mwe you do not know yourselves. Okitegeera ng'omuntu akugambe I love you but why do you even love me? Me I usually ask my boyfriend why they love me. You always ask? Yes. I know I do ask them. Listen. Ogusooka wakugamba no go komini. Not every time. Be serious. But wabera a specific period of time etambula neeyitawo. Lumu nagamba I love you so much. Why do you love me so much? Not like rudely, but like with a lot of politeness. Why do you love me? So if someone really has a reason to love you, again, you know what? I love you so much because guess what? Lately you're so attractive, you know? Enakuzino olabika bulungi nnyo ondabirira bulungi okitegeera abalina there is ensonga lwaki azem nagamba maye lwaki nkwagala nnyo. Yes, there is weight in that statement. Kati omugamba but why do you love me lately? Like why all of a sudden are you telling me how much you love me so much? Okitegeera aho nga munange nkwagala nnyo because you take very good care of me, you support me, you talk to me when I'm, you know, nga nva ku mulamwa. Okitegeera esi nga naye siba neeno akulabye jjo. Lero ngamba biki byonjagala ebyo. Akwagala omuntu ayagala ko tebibeerayo. Okitegeera esi ate nanga ne kulwa ensonga ebintu ebyo byonoonya relationships. Okitegeera nti abantu bagenda kujja nagamba I love you. Oluusi akusanze nga nawe oli lonely. Nomala gakiza noga let me just go on. Let me give it a try. Oba kinaakola. Oba kinaaba kitya. Oba gayali bikika ngende ndabe. Ogenda tuukayo ng'omuntu tali yoyo. Jukira sometimes you've slept with them. Mwekoze ebintu, you've gotten intimate. Oluusi omutaddemu investment sizo. Naye nga mutambulira ku last. Nga there is no real love there. Muli ku last. Kati we bituukira ogenda okulaba ng'omuntu avudde mu bulamu bwo yeebase naawe oluusi omutaddemu ne ssente zo n'engero ovayo gamba naye n'omuwala nali simwagadde na bulungi. Okitegeera? Don't you hear people say those things? Nagamba this chick I hadn't even loved her that much. Naye nga kati jukira dde mu ba exes oyongeddeko ennamba. Kuba exes boyina mu bulamu bwo n'abasajja bakwebaseeko bana omusajja abakazi bokoze ki? Bebaseeko. Almost you've invested in a lot. Abasajja abamu they go an extra mile to convince that they love somebody. Ate love is you do not convince someone that you love them, you show someone that you love them. Abasajja bo bakola yes, most bagala kakasa. Lately abasajja bagala kakasa nti batwagala. And that is not what it is, what it's supposed to be. Inakunda ganti onjagala. Those things are different. Ne Matilda ekintu kino ng'okitadde mu oluzungu lwongi. Tonkakasa nti onjagala. Inakunda ganti onjagala.
Because in love, so many people can tell you, I love you, Esther, nenga they have never done anything to prove to you that they love you. Obo busiru bugenderi. Obo kitegera, oh, Esther, I love you so much. Nenga omubuuza gwagamba onjagala nnyo kye wali onkoledde. Kubanga tutwala omukwano okubanga mubeera mu sacrificing. Kano Brian kojja okusalamu. Mu mukwano tusuubira olaba nga mubeera mu sacrificing. Kituufu. Kitegeera omuntu okwata ku ssente ze akwata ku ssente ze n'akuwa ng'omuntu gwakola ki gwayagala oli nakwata ebibyo oba n'asalamu by'alina okukola like omuntu alina a very busy schedule ninagamba omanyi mbadde nogenda Brian naye kambisazeemu kangende ndabe ku AC oba AC yangamba ayagala gendako out kitegeera kikola olunaku era Brian yangamba ayagala tugende Entebbe ku beach let me cancel out Brian ngende nani ne AC not because tayagala Brian or Brian is not important to them but they're just trying to show you how much they love you that they can even forego what they had to do on the other end olusi ya making zene promises erichali we olusi abadde alina n'ogenda olaba maama we nagamba manake omuntu akulaga nti nakwagala wambi anyuma ze nkubuli gwe omuntu najja nagamba you know what I was supposed to go and see my parents tomorrow but guess what genda because I want to come and check on you you get like his or her parents are like very important to them okitegera naye agambye omanyi let me not go let me come and stay here with my Matilda and we have a good time, do a lot of activities. So, you don't be there. Lately. Now, era choba abasajja bakyagamba nnyo nti abawala abababba. Lwansonga abasajja mugenda ne mwagala abakazi abatabaagala. Ne mwagala obbalaga nti mubaagala nnyo so that they also love you back. Omuntu akwagala tolina mukonvinsinga nti nno omwagala mulage olina okumulaga nti omwagala era omuntu ogwolaga nti biki omuntu byakola abasajja bebalaga nga tonagenda wali omulaga nti amwagala engeri how they convince kati abasajja tukonvinsinga batya ekisooka agenda kubanga akugamba ebyo ebigambo ebyo I love you nga naye teriko action kaakati bw'amaliriza okugamba ayogerera wa ngagamba bugambe esi I love you okay face to face yes olusi face to face olusona call olusi ku data wa kubidde ali ku data wo kwali mu kwogerera kati batu convincing anti no they love us even by showing us they have so many plans for us Esther wegenderezanga nnyo omusajja gwe waka meeting emyezi ebiri nakulaga nti amangu agayagala kuwasa nze alwe yangamba I'm your husband I'm not your boyfriend omutungo oyo mwake kwana tonanda ba physically tomena bwe oba manyo fumba oba simanyi you've not gotten into oba mfuluta you don't know if I snore or you don't even know if I'm clean or tidy oba ndi muyonjo ibina tolimanyi ganze na siri boyfriend no ina computer bao he is convincing cheers ali mukuka kasa agala kula gambu nze no nkwagana nina serious I'm not like the other men I want to prove to you that I actually love you so kurwe songa eyo don't call me your boyfriend call me your husband because they know girls will love to listen to that statement okitegeera bamanya abawala twagala nnyo neno zibasanze fenno nga abalabira tukyazanya nga tuli bagazi nnyo ze kuwulira lwaki ogaye Ransonga kati already nze Matilda nsenganze you telling me that you want me to be your wife it no longer like it doesn't do anything to me okitegeera kati tetwali naawe line nkugamba nti waliyo omuwala gwe mmanyi nti ye kasita omugamba nti emanyi ngenda kuwasa a red flag okitegeera adduka misinde like alabedera nga omuntu there has to be purpose like oyina okubanga like oba ndoza nkuze nnyo and I think I have a lot of both bad and good experience in relationships that zinkuziza nti kakati sikyetaaga kubeera awo mbu omuntu onconvincing nga bonompa nti kigenda kunkwata kimpanike eri waggulu ku kizimbe ngambe mmwe mulabe nze Katonda kyankoledde oba kitegeera like you'll tell me you want to marry me and I'll be like okay and I'll be like that actually I want to ask these men kati I didn't know agamba nkuwasa you know what I'm your husband
talina kugamba kirala kyonna ante akugamba I want you to call me your husband takuweereza yadde ka airtime takuweereza yadde ka data ali ku data newakuwira simu namugamba oh I'm sorry I don't feel so well taligamba oh have you gone to the hospital where can I assist ebyo bye tuditamingiramu omuntu nti akola ki twagala si kuba nti twagala ssente but that sacrifice there is what they call sacrifice Roka, it's very unfortunate that bambi men lately babadde nnyo n'abakazi be batayagala lwansonga abasajja they are trying so hard to convince girls that they love them a man will get money and go to a car bond agulira omukazi emmotoka nga tamufumbirangako ku mmere tabenangako naye under the same roof for a month or months okitegeera naye nga yawulira ayagala mukakase nti nze nkwagala I'm better than all those men me I want you you get akugulidde emmotoka akuwadde esimu iPhone 15 watt akuzimbidde amaka naye nga they do not know you and when they get to know you properly that is where the challenges start coming oba kitegeera kukonvinsinga muntu nti okola ki omwagala olw'ensonga era abasajja mwe muyigiriza abawala obuyaaye okubabba kubanga muba convincing wegalaga Matilda nga bw'omwagala ennyo Matilda may I love you I am not like Brian abo Brian bayaaye bavekonzenzize nti naye mwasajja gwe kyekiraga nti onjagala but because you think that when I ask what shows that you love me, I want you to go like and get your bank account. Ojire tojintira okumeza. Nze sibe mbera njagala. Naye nga zo sente batujja zirya. Of course sente tujja kuzirya. Sibe twagala tujja zirya. Kubanga ransom omanyi lwaki oba ogenda kuzirya ransonga ozze ku musajja atamanyi. Bw'omugambe nti no show me that you love me aze n'omutitimbe gwe. Ani agana sente? Posing in each Shegera aze n'omutitimbe gwe. Girls there don't disappoint us. Nadvira ko natandika gamba balaba ki? Babaye babbi. But tugenda batukako ku ngeri how you can show your man that you love them. Okiraba. Omusajja nakwata nodduka n'emisinde ogeze wabe woba omuwala. Ekisooka tennaba nakakasa n'omuntu gwe convincing anti njagala yanjagala. For abawala we are very good pretenders. Naddala ng'omwala alina kyeyetaaga ku musajja we can pretend until we die. There are so many women that have gotten married to men they don't love. Naye nga mwali bufumbo. Mufumbo nga mwali. Really? Yabo no gwebuuza Brian tabalabangako. Ngali n'omusajja mufumbo gwatayagala. Tunyonyole. Ngali bufumbo. Ngali naye mbufumbo. Iye. Nga mufumbo tamanyi. Nga amulina mu bufumbo. Era be babakyala bosanga nti abeera mbufumbo naye omusajja omulala naye ng'era ayinayo omulala mu wessanyu. Out there. Nga gwana leta kiwedde. Eno nga ajja kuza waliwo story gye nawulira ne ku radio. Okitegeera omusajja alina mukazi we for years for over like 13 years. Naye nga tamwagala. Agenda okuwulira omusajja nga bagenda bamugamba. Omukazi yakoleranga Nairobi. I think they were all like over expatriates. Banatu bakoya mu sense enjawulo ninga babeera wano Uganda. Bano babali bana. I remember that story on radio. Omukyala nazaala abaana b'omusajja. Until one day they had a misunderstanding. Era ndoza ali mu byabwe nzeeyo. Omukazi namugamba, you don't even know that all those kids that you have here are not yours. Abaana si babe. Naye nga abadde naye 13 freaking years. Sokola be. Kaakati namugamba omusajja n'agamba omukazi ayi kayeyogeza kyeka bwabadde busungu n'abatwala bonna ku ki DNA nga bonna si babe. Bonna nga tekuliko yadde nti omwaka viri akamu kaawaba ne kamugendako kasale ko katwale. Oba kitegeera kati mwe abasajja ebintu bye mwekolaakola mukutaba muba convincing nti no mubaagala mukuba convincing nti no mubaagala bagenze n'ebyammwe byonna ne babaleka nga muli biwuduwudu abakazi ababaagala bagenda okubatuukako nga mwamenyekamenyeka dda emitima owoza abawala bayaaye nzo no namuteeka mu ssente zange you're forgetting that you were investing in someone that wasn't investing in you
not I don't mean like money, just money. Of course, investments necessary zibeeramu. Nenga someone has never invested in you their penny. They've never invested in you their time. They've never invested in you their emotions. Nti walobadeka one omukazi wo today, you cuddle, you feel each other's presence. Okitegeera. Yeah. Temubeeranga kawone munyumye emboozi nga mwenneebasesa. Okitegeera. Obeera n'omuntu nga kimu bibiri aba kubuuza ekibuuzo ki ending the conclusion is money. Mubayina abasajja, you know your women, mubayina yeyo, mubamanyi. Ngobera ne girlfriend, obera ne mukyala wo, nenga the only conversations you have are these wamanga. Hello, how are you? Tomorrow I want to take the kids for swimming. A conclusion ebeera ki? Pesa iko wapi? Hello, tomorrow I want to go and visit my parents. Conclusion. Money. Hi. Do you remember oli omusajja wa site wayogeddeko naye? Money. Anti gaita nasasura. Money. Okitegeera money like mubayinayo abakazi bamanyi. The conversations. Ezo conversations ngaza muina temutulanga ko ne munyumya oba ne mugeyako kale ku bakyali bammwe kuba baagala naye bakyasinza okugeya. True lovers bageya buli kibasala maaso. Buli kimu bamufaaki neddunya. Era obanga goyina abali mulabu muba mufaaki. Like it's just part of knowing it, like you become best friends. Okay. Nga wobera ne Matilda noga Matilda kakati katutule wanene nga wote yene wamulabye mulabye okitegeera it's like I say that you guys are friends okutya atebaina kutya. It's just those are one of the things that best friends do okitegeera nti bo bageya nanyumye n'atanyumye n'omulungi n'atalabika nga atali mulungi babeera bagenda muogerako mugenze kabaga babeera bati abagala nanga beyagala bulungi gojogera ogende ku mukolo osange kapo ezina zitula bwezit awo manya beyagala naye bana baba bati ba oli abanga abalobu tikitiki tuvaddi wano okitegeera. There are so many people ababeera n'abantu not because they love them but because they are attached to them. Yeah, okay. Attachment ebintu ebirimu enjawulo. Love, lust and attachment. Anga tumnabiwa esmija otazaga attachment. Njaba tusayo. Tubadde kyayogera ku musajja ngeje mutu convincingamu ebibayononedde abakazi. Bw'omala mu convincing omugulide ebyo nabyo na later on ogenda okufinding out takwagala yagala na musajja mulala. What will you do? Kati ndozo olaba gwa convincinga. Kati gole no convincinga Matilda. Ate Matilda ina mulaga. Amulaga nti amwagala. They are two different things. They are two different things. Convincing somebody and loving somebody. So akwagala yatya. Omuntu akwagala esi ye muntu because we want to that's why the other part of convincing. Yeah? How they convince they women. Convince but kwate bati in summary men convince girls through material things. Bukasera why anyone actually why ne bantu tatalina nakugamba bebowulira why nkwadde yatana okubere abo ba convincing ugokwanga akasente you're like what? Not because they even love you but because they're in love with what you're providing for them. Yeah, point clear. Okitegeera kati omuntu akwagala kulaga tanti akwagala esi omuntu akwagala first of all tatandika na bintu biri too materialistic. They want to understand you as Matilda. They want to talk to you. They'll ask you questions. Esi tell me about yourself. Siyo na mulundi gumunti mulimu interview ya mulimu nedda. But the more you communicate, the more you get to know each other. Yes, the more you get to know each other. Hi, how are you? How's your day? It was good. So what's up? What do you like? I like this, I don't like that. Oh, okay. How are your friends like? What do you guys enjoy doing with your friends? Like omuntu obalabanga ayagala kumanya. Okitegeera kati obagambira nti omuntu akola ki? Akukwana ayagala kumanya tell me who's Essie? By the way, I see you with Essie. I think she's a great person. I think she's a good person. Kulaba nnyo naye nte munaye muntu mulungi nnyo. Essie muntu mwagala nnyo. Bambi. By the way, why do you like why your parents munaye babeera ali Nansana? Nansana. Okay. All right. Kati n'omuwala akwagala. Kati njega mutegera bile ebintu mwe basajja mmwe. When a girl loves you, ebibuzo byomubuuza agenda bikubuza in turn, like they'll ask you those questions.
back in return. Byombuuza byakubuuza. You tell me about yourself. Tell me about yourself. By the way, what about you? How's mom? Like this, where does Matilda, where are your parents are? My parents are in Nancy. Oh, okay. So where are yours? Like, where do your parents stay? Or stay again and you're trying to know each other. By the way, you told me, where do you work? I work in a bank. Which bank? I think that's too fast for you to know which bank I work for. Let's say na kacho mtu makera. Tena twangu yenyo sinza kuga mulimu bank. Bale najukubye oda. Bank atojimugambira waawo oba office yo mokola oba okola mu law firm tojimugambira. Obo ina duka ali mu kikubo tomalaga mugamugamuga nenkola na business zange nkwasaganye eyo okitegeera. Kati wabanga yaze anizo okujja na atete natandika kubba bubu. Nagateka kati ono mfune. Mfunye doni. Information ojiwa na tojiwa. Mwelekere mu bye munenyumize dda wiiki ejjo omwezi ogujja okitegeera. Matilda. Oyo nakwagala okitegeera. Kati oyo yakwagala java wakugambe by the way mpazi wangamba okolera ku William Street. Munange mbadde mpitayitako waneno nengamba wangamba okolerako waneno. Oliwa. Nte mbadde nchaliko busy naye. It's okay, but mbadde nina kenkuleeteddeyo. Maybe I can give it to a delivery boy. Nte no problem so kandeetera. Okitegeera nte y'omuntu talina mukukonvinsinga n'ebyo ebitono bye bali mukuwa bali mubikwa out of friendship. Ndi kati muli mu developing that kind of friendship. Omuntu oli mukumuyiga, omuntu oli mukumutegeera. Like atandise n'okuwa ku bulabo by the way obwo bulabo babukulaga nti I'm a nice person, I can provide, I can sacrifice. Ewe nawe CV yeyogerako without you asking them. Okitegeera ekintu bwekityo era omuwala bwobeera musajja ng'obadde ogamba omulaga omuwala that kind of easy approach ye naakulaga nti sijjaliko era omanya oyo omuwala takola ki takwagala. Era oyo omuwala gyatandika ogamba ne mama me ever since we've been speaking for 2 weeks but you've not even sent me any what any money. Okitegeera era jaga omuwala ono oba kiraba bulungi nti boto botandika okulaba nga ono omuntu anjagala ono muntu ali bibye. Kati era omuwala gw'oyagala if you talk to a girl like that and they find your questions nagging, someone asks you, you ask me a lot of questions. Maybe that person agenda kumalira biseera byeddiya. Kati ate Abasajja bamwe bakola nga batandika obuuza omuwala kati gwe badde oyagala nkukolera eki. Kati ng'omuwala atandika okweramula. Era omusajja oyo musiru kaseera ke kamu. Omukozi wangamba yagala nnyo javaazi. Okay. Jja tugende. Nga musajja atandika okuyiriba adde eno adde eri ng'anoonya obusente bwe. Matilda oli mutukuwa. Abukuwa. Amala obukuwa nga naye eso okimanyi ono omusajja simwagala. Naye kiri mu DNA yaffe tetugana sente. Ffe abakazi tetugana sente tetugana birabo. So we don't lie to the society. Okitegeera. Nze saagana sente. Zonja ntujja zirya. Kati abasajja nze mbawaddeko just buntu butono nnyo obwo. How do you tell them this girl loves me or not? Okitegeera nze waliwo abana abala abenda abagamba mbu omusajja alina okuproviding at least 90%. Yes. Let's be realistic. You cannot say that a man is providing for you only like 90%. You know what 90% means? I don't know. 9%. 90% kitegeeza are covering almost everything of your life. Era kyovola bangaba wala Enakuzino. Basimiseko. No, oba tomiseko, but that thing is making men take advantage of us. Segera setting yobulamu kati yakyukamu. About almost everything about your life. You're becoming a slave to them. Asibenviri. Now those are the petty things. I don't want to even talk about them. But I'm talking about musajja gogamba you're paying me 90%. Kitegeeza ebyo nabikola. Let's look at the petty things we muli enviri. Wowo opangisa. Akusasula ennyumba. Akulabirira. Yakuweza okozesa mu mwezi mulamba. Bw'omukubira ku ssimu mama omulwadde bwakuweza yakuweza gaasi webale nnyo amasanyalaze amazzi ewammwe enviiri kati gwoba ogenda kukola ki kyenkugambye nti oli omusajja yenna leeyo nga tewa mukazi 90%. Are you listening to yourself? Damn.
okitegeera that's not practical. Ozo yali badamu akola kale percentage chigwa mugulabo ko percentage chi omusajja ina providing 50% of your needs. 50%. Nadala omusajja atakuwasangako. Akuwasa 90. Akuwasa mubeera mugenze mu collaboration. Muba mugenze mu collaboration. Mwenna mweyamba. You're married now. Onatana kwa saracha kwa 50 because they're still trying to buy your trust. They're trying to show you that guess what, I am that husband that you'd want to get married to. Okitegeera. So wabanga kweyo 50 kyekugambye bambi olaba tanampa sana yampayo bambi 50 eno. Bambi is trying. Okitegeera. Ekitegeeza when I get married bija na chuka amabere better. Kubaka maybe kano ka 50 akampora ensonga akiraba nti tetunaba kufumbira like he has no reason to trust me with everything that is. Nyina sajja basinga. Wamala kuwasanga bichukamu. Anti labayo esirachi bichukamu. Omera chibichukamu. Listen, omera chibichukamu. Abawala abamu bawo abasajja obuzibu nga babakwana. Abasajja nakuteekamu nga ne mutima gane muwala ono kamuteekemu mu wasajja alaba. Tuba tuli kuki? Omuwala yena oje wegendereza. Abawala bali very kind. Omanyi munsi muno tulimu ebika. Abasajja muwasa abakazi nga olumu tebali kind. Omukazi ali kind tayinza kukuula musajja kutuuka ku ekyo. Mbunzo olina kumpa 90% kati ye akole ki? Ye yerabirira atya? Abali kind be batya maama. Omukazi ali kind y'omuntu agenda obeera considerate of their partner's income. They'll empathize with them. Agambe, you know what? My boyfriend earns 3 million shillings. I cannot start asking my boyfriend for an iPhone 15 Plus. 15 Pro Max. Ngabawa aninga milioni 3. Milioni 3. Omugayo njagala iPhone 13 Pro Max. Tumaya 15. Okitegeera? Nkiraba. Ajajjugulira mukwana akulinde wali ng'oyingidde amakage. Eyo bwefa gye yaguliranga Kwana taddamu kugulira kapensa. Kati abantu nga batandika okugamba banange omusajja we nagenda mu bufumbo n'akyuka wakanya muka mulanga gamba these men are people that bena abasajja tebatwagala by the way. Abadde okimanyi ekyo? Abasajja tebatwagala. Era abasajja b'okuba tebatwagala bakola nnyo ebintu nga beerowoozaako nga bo. Era ku lw'ensonga omusajja asobola wasa omukazi nga tamwagala namwagala abula ng'ayagala mumuyigiriza. Omusajja n'akwasa? Wamanyira nnyo nga tukyadeetinga kankuteeke waka olabe. Naakuteekayo bwe bawulira mbu omusajja simanyi yawasa omukazi mwezi 10 natandikirawo okwenda. Musajja tunaabasobola. Musajja nga bafuuse toxic ennaku zino. Musajja bazibu nnyo. Okitegeera? Omusajja n'omweragirako omulidde obusente bwe bwonna oluusi yeewolanga n'okwewola ne beeyewolako bakyamubanja. Nagamba kati abawala abatali kind beebo nga ayagala lya musajja buli kakaakamu n'enviri azimumweko n'ebirevu abirye. Nze nkubuulira era abakazi abali kind gw'ogenda okusanga nga gayi wamugamba bijjawa. Nze nkubuulira abali kind bw'ogenda okusanga ng'agamba omwala ng'agamba boyfriend that you know what ndaba onteekamu nnyo n'ekituufu kiri nti sikwagala. Okiraba nze nkugamba omuntu ali kind aba talaba mugaso gwa kulira ssente zo nga takwagala. Ne Matilda osobola omuntu nze nsobola. Me I will tell a man I don't love you because I don't know how to lie. Me, my love comes with a lot of actions. You are one in a million. The government might not want to lie to you. Let me tell you, nze omanyi soka lwakimba omuntu mugamba ati nno sikwagala. Nze mbanda buli muntu angamba ati I love you. Nomuteeka in that whole process of, you know, dating and all that. Mugenda took up time, agamba I want some. Agambe come and visit me. Ogambe ate kakati olwo otandise oyiiya omusajja w'abandi omubbi ezize.
Ocha esi. Kati nzengaze atayagala kulimba. Atayagala ku musajja abandi kumpa sente ze. Ate tutuke ku sawa y'okumusavinga. Ate ntandika okunyumya emboozi eno n'eri. Kisingako ne kugambira nga lumu January ize kuba omuntu gwe siyagala ne bompaaki era sikwagala. Sibeera na second thoughts. Nti maybe anaaba mulungi mu ddaka mwagale. Awo bwe buzibu bwe buva n'abawala n'ayingira obufumbo nga tayagala muntu awoza. I'll eventually learn to love him. That's how they say. Bw'otyo wegamba mbojja genda yojja kuyiga. Ogenda otuukayo omusajja abandi tomwagala akunyiiza owulira awunya. Buli kimu kyakola kikunyiiza. Awunya? Nga like omusajja bw'oba tomwagala owulira akuwunyirira. Kati ngo oh my god. Nga ne bw'osimaye ng'ogamba oseka nga omutwe gwo gumuvuma buvumi. Ogenda omusanga nga buli kyakola kikunyiiza. Ate oba ne bino bano abajjamu engoye n'ateeka wali. Ne waba kutteko bw'ati owulira ng'omwetamiddwa. Ne waba asudde wali ngo nze nina kyali wange. Yagenda n'abeera n'omusajja nga tamwagala bulungi era ng'agenze agamba. Mukwano gwange gwe nkulamusizija sigenda kwogera mannya. Nagamba neba nange Matilda ebiseera ngabanga ne mwana gwe Matilda okikola otya abasajja nga banyiiza omusajja najja nayeyambula engoye n'akanyugeeri n'akola bati nemugamba mukwano kati nze nga gwanyumya naye nze wange nga mwagala bulungi nnyo nga ne wabikola tebinnuma nze ogwange mmanyi najja kulabira musajja wange ne bwasula engoye zikwata zonna ate nga to complaining obiyolawo n'omukwano mungi nnyo nozisinga noziseka ezina okubeera okitegeera kati ono atayagala nangamba Matilda omusajja ntamye omusajja abeeri n'abamba oluggi simala n'asula engoye eno n'agenda mu bedroom n'akuba ensigi ne mubuuza I even asked her nemuga you know you don't love that man right that is why akunyiiza okitegeera that is why omuntu atomwagala abakunyiiza omusajja gwoyagala takunyiiza even if they do the weirdest things you will laugh and be like come on don't be such a baby okitegeera naye atakunyiiza oh my goodness oyinza oyomba n'okubira abeewamwe n'amasimu noganze eno bwantamye mu nnone nonoba kati abawala abamu ye mistake gye bakola ki oba omusajja nga akuwulira ayagala wozanga agamba kangende nayiga ogenda otuukayo nga ate jjukira kati wotandika obbeera n'omuntu they become worse embeera zaabwe entuufu zitandika okukola ki okwejjayo kati oba wali tomwagala mukwano wakulemye ogenda otandika ogamba omusajja anyiiza omusajja bwongamba kino tawulira omusajja like you'll be complaining from the beginning of that marriage or relationship until the end ngomunetuka nemugamba you know what to hell with this I am done go I go okiraba so eyo mistake abana bagikola nnyo kangende nayiga omwagala agenda okutuuka eyo azadde abaana b'omusajja bonna sibabe ayendedde mu bufumbo bw'omusajja okitegeera akutte sente z'omusajja aziwadde omusajja omulala gwakola ki gwayagala akoze ebintu byonna by'omanyi ebya sitaani abamu kyova olabanga kati n'abawala babakwanira ddala namukwata omukazi nakukwanako mukazi wo nga wano wali tayagalawo abasajja tebakyasaba mukwana lwa nsonga bamulaba bakola ki bamuwasa kati omukazi gyava eno kagwe ensonyi nagana egwe kikikyo nti banange watama eno kale nze wendi wonna bonjagala mbeera wali naali apartment 2B02 nze nkubuulira nakwana ne bakwana mukazi wo ne bamutwala ngani amugwana mukazi munne gwe tebawulira omwana yali wano kasuku ng'agamba babakazi abafumbo be babakwana eriyo omukazi omufumbo ng'ayagala bbaawe ayinza n'okuddamu ebyo point noted nze kangamba ekino esi oyo mukwano gwange bwe yaŋŋamba ekintu ekyo nti omusajja anyiiza nze kyukano nga byagamba bimunyiiza nze wange banange babikola n'ebisinga obubi naye nga nze sibiraba bubi bwabyo nga ŋŋamba come on now you can talk to him nga nze ndi mwaga amalala mutuuze yogera naye nenenenenyo nagenda olaba mukyala ng'obuzibu si bwa musajja bwani bwa mukyala tayagala musajja era nkugamba essaawa eno tebali bonna neera tukesa kati n'obivaayo otuuka no giving up noga ne bana enkoyo okulimba
nkoyo pretending omusajja najja okukwatako mutenge n'olira ng'oyagala kaaba n'olira ng'ensi obudde tebuca loga oh my god oyinza n'otandika omubuuza naye kitofuneyo ku bimu egikutwalako esafaari gwe ng'otandika obuuza bba naye mukwano kyogamba eyo ku kampuni yo tebakutumako mbalala tebakutumako kabaali lwakuba me ntagenda kuddaka ate abo betagala abo babeerawo anti kyekyo kyenkugambira nti newaba abadde nawe 2 minutes oba olaba nga baddewo for a very long time ate ng'ono gw'oyagala bananganiza n'okuwa wiiki era n'otakkuta nogane bannange ye wiiki ng'etambula ennaku nga zidduka Matilda kubuulira bino ebintu esi you know life is not so complicated. People make life very complicated. People have made love so hard because they fall in love with people that do not love them. Ochitegera if you're a man or a woman and you're out there and you're watching this, if you fall in love with a person and they do not show you that love back in return, weerumya omutima gwo nnyota omuntu oyo kubanga gwe bwe weerumya owona amangu okusinga omuntu omulala ng'akoze eki akulumiza weerumye ogambe you know what mbadde njagadde nnyo Matilda ono ne Matilda tanjagala kubanga ngenda kulimba ogenda kuteekamu ezo zonna otuke n'ewaffe mpase okitegeera ate nkyanveeyo ate mu abasajja mulina okukimanya ffe abawala tetukuweka butayagala bw'abasajja omukazi waba takwagala akulaga abasajja mu mutwesibako omuwala nakulaga takwagala n'oyagala omumiitinga neyefuula bize teri mukazi yefuula bize ku bbaawe tokubye nnyo nze nkubuulira ekyo nawano bulijjo nga nkigamba Matilda naawe omukazi yenna ng'ayagala bbaawe talibeera bize okyogedde bubi omanyi wetwogera ku bbaawe aba husband boyfriend husband yenna bebimu byanjawulamuko ebintu yakusanyusa taba bbaawo omanyi kati twagenda tukikwata nti omuntu yenna ng'ali mu bulamu bw'atandika kweyita ki baawo naawe era oluusi omuntu ng'omulaba ali serious with you. I don't think it's good. It's good, it's okay. Otakokuwa entitlement nti ne mukyala wa gundi wadde entitlement abo abayaye baveeko abakunyiiza ababaddeyo ne bagamba ati ezo ndi bbaawo abo tibaleke nze nkugamba baneeno nga mubadde mu relationship ebadde visible both physically and whichever way gyalagira mu visibility okitegeera nti omuntu oyogedde ku bbanja yo oli gundi oba okiraba tugende kakati bwolaba bano abasajja bwolaba bano abantu bano abantu irega mulina okumanya nti mwe mugenda ne mutwesibako mu abasajja bwe mbadde mbannyonnyola nga tetubaagala okitegeera n'okwate n'oteekamu omuwala ssente nga takwagala netuzirya omukazi akwagala esi tabeera bize nti ne waba abadde akola ne kampani nga yekyesinza obukambwe bakusaba ne medical report banange wakiri ajagenda ku ddwaliro akole notice eri fake abalage nti yali mulwadde, that's why they didn't work because they wanted to create time for their partner. Nemwe love mujijja anze nkubuulira ye mukazi ng'akwagadde alisa abatwa basa okukonfaminga ekyo nkiwa mulimu yali ayagadde ku muntu kyovala ng'osanga omwana omuwala waba yakwagadde fe women we love unconditionally era if a woman loves you with conditions aba takwagala kubanga fe nature yaffe we love unconditionally singa abasajja abaavu tebawasa love mujijjawa abasajja abaavu singa tebawasa abagaga bokabe bandibaddenga n'abakazi if women loved conditions or if they wanted material things or ngamwe abasajja muzenga mukitutimbako kitwagala nnyo sente twagala fa abakazi twagala sente ku basajja betu tayagala abasajja betwagala tulina kye tubagalako tuba twagala mukwano gwabwe twagala kutukwata ko kutukola bate twala eri ebibozi zakubuulira abakazi twala eri ebibozi byo abakazi abagala sente esi abakazi abagala sente ng'ayagala ayina bbawe ng'amwagalako bebawo sagala nnyo kulimba abantu nagamba nze luli eri nze mukwano gutandikira wa watali state twagala unconditionally era omukisa bwe gujja njagala muwize statement eno women wulira esi abakazi we love unconditionally
bw'otuba twagadde abasajja baffe tubagala unconditionally okitegeera nga tetumwagalako ssente tetumwagalako bulungi bwe tetumwagalako mulimo gwe tetumwagalako famire gyakola ki gyavaamu era bwe kikukwata omukazi oyo nga n'osangibwa nti oli mukazi ng'oyagala bbawo akwagala the same way you love them ebyaddala ne waba talina ssente toliwulira mukazi ng'akomplaininga ku bbawo obutamuwa kubeera bbawo wabanga akwagala bannanga akola buli kimu okukuwa abasajja bafuna nnyo ekitiibwa mu kulaba abakazi baabwe nga balina buli kimu kyebakola kyebaagala era oyo omusajja agenda kubikola byonna ne wana batalina ssente n'ab'ebigaali basanyusa bakyala baabwe ku zi valentine n'abasotta obugaali n'ababooda n'abeera enguudo bonna balina abantu babeerawo ne bagabana ng'omusajja ngoyo mwagala ambeererawo mu conditions zonna nga mwetaaga lwansonga amuwa according to his capacity. Ngoli musoga. Ngoli musoga. Ola musoga wa board. Ne musoga agamba Matilda nze njagala nnyo mukazi wange. Era sawe no laba njagala kudduka kumusanga. N'atubalekawo bakama abe. N'alekawo bakama abe. Nenga golowooza. Mukazi w'abagagga tabalaba. Bali nno batubye point. Okitegeera? Ffe abakazi tetwagala ssente, abasajja be tutayagala be tusabiriza. Abasajja be twagala tubasabiriza. Antu bamanyi ekyokukola. Lwansonga nti oba omwagala ye ng'omuntu. Nyenze ndoza naye ekyokukola abakimanyi. Kaakati n'ekirala gwe omukazi ali obeera lucky n'ofuna omusajja nga already alinamu kasente ke n'akwagala. Oba olina okwebaza Katonda. Okitegeera? Era omusajja wabanga alinamu kasente nga takuwa mukwano eyo beera red flag nti takwagala. Kubanga mu mukwano we sacrifice. In love we sacrifice. And if your partner cannot sacrifice, and that sacrifice, si Yesu nti agenda kufiirira ku musalaba. Tibana bakutwala eruziraga bane temumutwala mutwale emunze. That sacrifice comes a lot through finances. Tewali kirala. Nti omusajja agenda bayagadde maybe okugendako wantu agambe naye nedda. Kampemu mukyala nga agenda akole ki asanyuke nti abadde agala agenda na mama we abasajja abamu balemwa n'owa bazadde baabwe ne bawa abakazi okitegeera nga gwe omukazi gwena omugane sweethearts mama omulabako ddi lwaki togenda n'obalabako kati omukazi ng'ategeera nga ffe si buli gwolaba eyo ssebo tategeera agaze kubalaba biki nze nakugambye n'embiri sinasiba oyagagala maama okitegeera kiki ky'obuuza ekyo mbuuza kumanya be basinga ku TikTok nze nkubula basinga ku TikTok owa mama omulaba biki nze nekimama kye kyantama banayo omukazi akusajja akutamya abeewaabwe omusaba sente z'enviri akoleza agenda laba maama naziwadde maama oba kiraba kati ffe abakyala be baakuza tugenda kugamba ne mukwano ez'enviri zireke sikugenda olabe ku mamiwo zondaba buli lunaku ompa buli lunaku takwaza nviri no like anti bw'ogambye kiŋŋamba ti kino kati mama olwaleero olw'oŋŋamba eti ogenda bulijjo mpa mama omulaba buli lunaku nedda nze ondaba almost every day we are together almost every week every month okay you go visit your people genda obalabeko nze wendi ojja kunsanga okitegeera Matilda leero exclusive ya leero ensuseeko twogedde ku convincing netwogera ku loving attachment kati twagala kugenda ku love last anti kakati tubadde twagala lwakuba tubirese in a very organized way naye nga wenkugambira nti love tubadde tugezako okunyonyola how someone that loves you is okitegeera and someone that is in lust bwabeera nti omuntu ali mu lust ajja with a lot of convincing kubanga wanna convincinga ogenda kukkiriza mangu ebintu byagenda okuwa okuconvincinga bye biriwa bamanga sente biki ajja kukolera buli kimu be abasajja bawulira ng'omuwala akunyumiza mwana gwe kyukambadde ne gayi na meeting last month twebadde oyampa miliyoni ku luno olunaku olwaddako nampa miliyoni 2 n'omuvubuka oyo oyabadde akunyumiza ebyebbalaya bigamba
abasajja bagaba ssente nakumiitinga nagabira ssente nyingi nnyo ogenda nasirika omulundi ogwo abadde ki natadda last kyeyali ayagala yakifuna kyogamba tusirika naye wabanga yabadde ajja yajjidde mu kifaananyi ekyomukwano kumbe last yazza kulaga akwagala nnyo. They will call you every night, they'll give you all the gifts. Valentine waba badde akusanze tennatuuka nga naye yeddakaawo mu weeks 2 oba 3 ojja abeera akuweereza ki flower banquet ekinene nga mulimu ssente bakutimbe bakupostinge baga hey. My God. Okitege, oh my God, oh my boom, bannange mwe abawala bali eyo kamukirabe okitegeera. That is lust. Ajja kukolera almost every freaking thing. Bukere kumacha kambe be basajja akaya kumacha nagamba this is not working. Nenga kulaba maze oyaba kuyambi Matilda sweetheart. Oyaba kuyambi akagamba you know what, it's no longer working, let go. Abana tusirike ennaku zino okitegeera okola ngo omuntu asirise negwe oyo omuntu nga sisse takyayogera naawe oganaagano gikwata nomweza whatsapp sinazi bluetusonyiwe baddiya twali kati omuntu bw'ajja nga akulaga akwagala naye nga te intentions zesiza kukwagalira ddala paka. That is lust. Kati wajja nga musajja n'amala okukola ki okufuna byayagala okukolako byayagala byonna okukozesa emirimu gye gyali ayagala okukozesa ng'agenda last ebeera ku basajja bokka n'abakazi nti abakazi last yaabwe ebeerawa nti omuwala asobola gayi nti amagalo olw'okuba alina kyamubalamu njagala iPhone 15 Pro Max okitegeera n'ayagala omusajja n'akola ebintu omusajja n'amuyita jangu ku 7 nadduka emisinde nsanga kwanjenwa nakwatawo boda ndi ku mezonwa n'alinyawo boda okitegeera ng'ayagala making sure nti gaya alaga gayi nti namwagala me I love you ng'ayagala kirabo kye olumala okifuna ng'atandika okwegiramu ati okitegeera. Abawala tulina last eriwa nti abawala abamu bagadde nnyo emikolo nti bafumbiddwa abasajja be batayagala olw'okuba bagala omusajja alina obusobozi omukolera ki emikolo asobola okukyala nakola okwanjula n'akuba neki n'embaga olumala bimukolera ng'agamba gatenze kati ndaba tetukwatagana I think we are not meant to be with each other oyagala birala nange njagala birala like we are really totally different people nga mukazi yabigamba kyokka nga amukuba embaga gyebiri kati divorce singa zivaawa singa tebyali ogoloze singa eri amateeka ga divorce okitegeera. Kati all that is lust. Kati fa abawala ate eyaffe ebeera na very dangerous nti omwala ayinza n'okutusiza ddala munda mu bufumbo komba alimba ng'ali mu lust ng'ayagala n'awulira nga tayagala kukutta agamba ekyo tugenda kitukako kiri ku attachment. Oli n'akulaga nga like they don't love you ng'ayagala birabo byo era kyoba abasajja abasinga abamu bw'alaba nga ssente takyayina omukazi atandika okwekubya yaka nze ndaba tokyandabirira bulungi nze kyokka nakusabanga ssente n'ompeerawo kati tokyampa okitegeera. Basajja mwe muleka abakazi ababagala ne mugenda ku bakazi abatabagala olw'okuba mulina bye mwetaaga muwoza njaga mukazi mweru w'ekisambi ekyeru simanya alina akabina simanya ng'akola ate kyekitunda ng'abawala bo tebabagala wakakala yatunda okitegeera mbufe abaddugavu tudde n'ebbali abaddugavu adderi ebbali kaakati nkubulira mugenda kufuna abakyala abakazi bagenda muveeyo mwewalabule kuzipeeva ojja kubeera n'omukyala totaana mulabirira ate abasajja kye balina tebagala kuswala teboogera nti byabatuukako akanyakwe kazi akanyawoza nze abakazi bantama bakutamira ki kiki tebakola nnyo ekyo okitegeera. So abakazi nabo bwe batyo bakolamu lasti yaabwe nti omukazi osobola obanga omuteekamu ssente zo zonna zonna naye n'atakuza yanaazaayira musajja mulala kuba abasajja mulaga nnyo omukwano mu ssente ate nga mwamwatwonoona omukazi gw'oyagala obulungi takukeereza mu ssente omukazi gw'oyagala obulungi akwagala obulungi tagamba nze njagalayo ssente akugamba mukwano mbadde ninamu obuzibu okitegeera nti mukwano mbadde ninayo ekintu kyenjagala nga ninawo weziti mbadde nsaba onnyongerezeeko ng'akusaba tateekawo mbeera eya me I want a new phone bwatu bakola
bo batowe baba abawala gwe tabamanyi nga basabye ekintu nga manyi nti omusajja amwagala banaye tugendeko mu kibooziboozi okitegeera agala atya me I want a new phone enesimu entamye goniza oba ne mukazi wange akwata enesimu abawala gye biri bigamba bababa mmwe can you before you hold an iPhone may I hold a Tecno gwe kikusanyiza oba nga otambula nanga mukyala wakwata Tecno omuntu bawo mugambe swiri nange nsaba nkwatemu ku iPhone ng'abakazi abalala abenda beeyo beneegomba ngaba S kale ngaba S at least tutandike ku iPhone 12 ngirira wone afuna nyingi ngongulira nnene esingawo bananga omusajja bw'atakolera ekintu ekyo manya ayina empisa embi takwagala musabe bulungi naye bagira ne bati abawala bateekawo conditions nze wabula oba tokingulira ng'oŋŋamba ng'ogenda nga nfuna anaabikola mama sabera ng'ogamba omukazi oyo akwagala banaye tube b'amazima. Let's not now be saying things out of emotions. Let's put some thinking and common sense. Common sense is not common. It's not a common. Mzunga gamba. Kati mwina okubeera awo nga ebintu bino mubeera very observant of those things that we've talked about. Yeah. Okitegeera esi. Yes. Kati tugende ku attachment. Attachment ejjetya. Abawala bangi nnyo tufumbirwa abasajja nga because we are attached to the things that they give us. Okugeza omusajja badde akuwa nnyo ssente n'omufumbirwa omusajja nga kuba naye ng'ogamba sinza va ku musajja waakiri njaffe emigo. You are attached to their material. You are attached to their money. You are attached to their cars. Oluusi tubeera attached to people that are very toxic and narcissistic. Niyo olwokuba oli attached. Omanyi aba narcissists balina engeri gye babalagamu omukwano nga waba akwagala ajja kwagala nnyo then out of the blue yekyuse. Kati oluusi ojja beera attached to that. Ogamba ekikulu ali bwati naye amala n'akyuka n'abeera omuntu omulungi. So you get that kind of attachment. Okitegeera? Abamu mubeera like attached to things that are very, very unreasonable. However, waliwo attachments ate ezizaala omukwano. Nti omusajja ajja kugamba nze ono omukazi siyinza kumuvaako kuba omukazi amanyi okundabirira. Omukazi yantegeera. Nga n'omusajja oluusi oyo omukazi yamufuna takola ki? Tamwagala nga boga nti amwagala nnyo. Naye nalaba ng'omukazi amulabirira, omukazi akola bituufu. Byonna byakola birungi byereere. Oh my God. Kati bwe mba saagala ono mba ndisiima ddi Katonda. Okitegeera bakufuna yes kati omuntu nayigawo okwagala mpola nakuyamba nakwagalirawo omanyi lwaki kyangu nnyo abasajja okuyiga okwagala okusinga ffe abakazi okuyiga okwagala abasajja lwansonga okwagala kw'abasajja tekuli emotional kuli more of convenience nti omusajja ajja kwagala because you have their needs. Right? You have their needs. What does he need? Akulabye osobola okufumba, alaba oli mukazi mugezi osobola okumuzalira abaana n'obalabira bulungi ng'omukyalo omugezi bw'akola. Akulabye olina omulimu yeetaaga omukyala akola ng'ajjamu assistingako here and there. Omusajja aba asobola okuwasa. Ungambye nti omusajja asobola okuwasa nga takwagala ne because you have the convenience that he needs, like the needs. Convenience is relatable to needs. Ng'agalaba mukazi ono Matilda mulabe amanyi Katonda ekyo nakitiikinga. Mukazi ono Matilda bangamba azaala ayinayo omwana ajja kunzaalira. Omukazi ono si muyaaye bambi angambe kuba ex taweza bana oba basatu. Si mubi. Mukazi ono Matilda omanyi basajja tuba nabo nga batutiikinga baba n'empapula n'obubox mwe batiikinga nga naye teziri visible. Badde simanyi. Mukazi ono ali very respectable kakyanga mmunyiiza omukazi tamboggolerangako oyo. Okitegeera? Omusajja asoleka omukazi gw'abadde ayagala ng'amugulira ebirabo by'obukadde n'agenda ne gwoyo gw'abadde tayagala nnyo. Omanyi kyobanga osanga omusajja nga wasiza omukazi gwe bayita omubi. Society gwe begambye ekikazi kibi nnyo ekyo. Nalekawo omukazi omweru omulungi ow'ebbina hips nga ziva eno paka Arua. Omweru
ow'ekisambi ekyeru nga tasi kya kizigo waliwo omuwala yaddabuzaawo ku TikTok nti oba kala yange ndi ku kizigo kati mwe mulowooza abalungi abeeru balina bba ba bizigo bwe kino bba akola ekiyaddabuza kolaki abantu abamu nabo beebwa emirimu gye batagwana simanyi nalekaawo tumanyira baddiya kati kya esi nti omusajja jagamba ese ebyo byonna akola ki abirina ajja abeere naawe atandike kati abasajja bamu waatandika obeera naawe eri abasajja kati mukama yeebale tuleeta ku nsonga ya attachment w'osangira omusajja omufumbo nga waseza side chick n'amuwasa n'amuzimbira n'amuzaalamu neki namuzimbira kalina naye nga gwe yakulese bangalo kati mbulira ask me how they get to build that they get attached to that care they receive from this side nga buli wadde naga banange eno nga tebandabira bulungi nga ddayakirira ngagende wa side chick nga mulabirira kati they get attached amuwa akatunda nga yakatuuka they get attached to that treatment wayomba bwadadi kakana omukazi bwe mugamba kati njagala nga ye yampula engoye zonna zonna nga ziteeka eri kaakati gwe owewaka bagamba ze ssaawa nze ate linda katono nze ate kaakati lindako maama gundi abadde ampise anti badde baŋŋambye lindako nnyo ekikopo ky'obuugi lindako nnyo ekitiko nnyo ekitiko mbadde nkyamala mu cloves zange abakazi basesa abakazi ennaku ze bafuuka babyansi alaisha organic zimbaka g'abantu kati kyova olaba ng'abasajja kati bawasiza ddala abakazi abawera they get attached to that care kati mwabadde beebuuzanga abasajja lwaki benda nnyo omusajja n'omukola kino ani yaga nti omusajja omukolera buli kimu owabawo by'otamukolera bw'afuluma ebyo n'abisangayo he gets attached to that specific thing era bw'aliba wa musajja wa ssente ajja kukwata obukadde byebyo azimbire wali Matilda ennyumba okitegeera abeere attached to that agambe bwemba ndi wa Matilda akatunda kajja mbudde akamere kajja mbudde omukazi tanyombesa omukazi tambuza bibuzo omukazi tankola ki like they get attached to that sometimes they are not even marrying these women because they love them but they are attached to that care they can't let it go agati kati ntonozire mu byokundekanira agamba kaneberere Esther wange tanyiza tandekanira tambuza bibuzo andaba bulabi agamba bugambi sebo tweyanjiza tusanyisa okulaba banange gyobadde ye mukama nga tukoledde ekyamanyi gwe okutuuka otambudde bulungi ngagamba tuli kukiwana ngagamba bannanga abasajja bujje babayisa bulungi gwe bati kati nve wano ndagewa bwajja n'ennyonta ye tebamugamba terindako mala okunaaba tebibaamu ebyo onamusanga yanaabye dda ye kasama nti ddaddi ajja leero asiba yeetegese naye kati gwe ng'oweewako baawa akomyewo omuyalo omuwoleza terindako nsooka enve mu kiyigo kakati wenva mu kiyigo aterindako abaana bakyebaka abaana balina abasajja gamba yaboono kati ate nga alinayo side chick we yeeberera ati batandikira ku mulyango bwe batuukira mu kisenge ng'emikolo giwedde kasoka namutuuza wali namugyamu engato namugyamu sokisi nasooka mutuuza wali ebali nasukamu akatunda namwekera mu kinaabiro namunaaza amuwoneme namugamba biwoomye kankuliseeko nkwongere wakyali anti ku nkoko nkwongere ku bifi nti abijja kumala mbadde had made some got ribs onalyako kale letansi awako nebiri special mayoyo awako nebiri special nga kibumba ekifumbiddwe mwami we gamba banange temukwata abamu mwe people mwe baka nemwe obufumbo bugenda tulema oba kitegeera nti bo basaidi kikate bo ba serious nnyo bo batuyina oba kiraba kati gwe abadde yeebuuza omusajja lwaki yagenze n'awasa oyo omukazi he got attached to their care, to their responsibility, to their submissiveness.
kati omusajja wo kasita getting attached to that omukwano ogukulira eyo beo basajja bawulira nze nno nali omuwala ntandise sigenda na kumuwasa naye ate kakati omukazi mulinamu abaana basatu yanazawo omwami gwe mama yali akolera eyo Kampala era mukyala we ng'alina edduuka biki ebyo bityo kati nenga omukyala abeera mucunya ate ng'alina n'abaana nabo nga nabo okuba babeera ku sayidi nnyo ya daddi biki ebyo nga babeera bamucunya bambi kati n'akwana mukyala ng'atambuza mmere webale buli kimu n'akimuwa ali akawundo emmotoka ennyumba n'amuzimbira n'amutulako ne apartment wali wajja ssente kyokka ng'oli tabimuwanga ale yali tanamuwasa naye nga yagala kuwasa ono nga gwalabye gwagenda n'okutwala mu kyaki webale nnyo kaakati gwolooza yagenda okwana omukazi w'emmere ng'amwagala bambi omuntu oyo bambi n'afa era okuma omusajja yali yafa muzungu n'omwana ono gwe yafuula omusika w'omukyala ono omulala so katunywemu ku lwekyo kati olaba nti kyekyo kyembadde nkulaga esi nti gwolooza yagenda okwana ow'emmere yali teyamulaba before nga tanafuna ono gwalina ewaka ab'emmere abalala teyabalabangayo naganze abasajja olusi beewana amalala nsinza kwana mukazi atambuza mmere n'otuuka nokwakola mu bbanka nga temuli kantu okiraba noga naye kaakati bano abakazi naye ng'oli omwana w'emmere yakuwa emirimu omwana ow'emmere ng'amanyi okuddaabiriza bano abasajja baagala baddaabiriza omwana kadaama they love to just be like let me tell whoever is watching this if you are a woman and you want a man to get attached to you just be caring period ne bw'onojja ne A+ mu buli subject gye wasoma mu bulamu bw'ensi eno ne PhD ng'omusajja oyo you do not know how to take care of a man you're going to die with your academics lwaki tetuva wano nze nkubuulidde kaakati era gwe oba oli eyo tuve wano nga tuyagala bakubbeko bbaawo take care of your man if your man ever goes out there and he cheats on you it will not be your fault. Let them go. God is going to bring you a man that will do exactly what you deserve. Goodness. Eyo gye bayita attachment SC. Twogedde ku bintu bingi. Twogedde ku attachment, twogedde ku love, lust, how people convince, how people love. Kati gwe toyina ky'otubanja. Buli kimu tukikubuulidde enabadde exclusive nga buli kimu ekiri okitegedde so Matilda buli kimu akikubuulidde Matilda abantu bakoberaayo nga bakwagala bakubuuza kaga Matilda omwana Matilda maana Matilda omanyi nabaga abantu abo mbeebaza okunjagala waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nafuuka senga wa TikTok namuganda kumanyira namugaa mukwano siri senga nze just ebintu mbimanyi nze siigiriza abantu kukyalira nsiko banga abasajja b'ennaku babivaako tebabivaako abala tebabirina kati basobe bitaliiwo webiba tebikyaliwo ogenda n'ebiriwo nze nkubuulira tutemutawaanya nze siri senga you guys me I'm just a person that takes time and read and see and understand and learn. And then I come and share with other people. Yeah, but we love you all. We love you so much. More is coming. Woba mpya ng'obadde kweno channel, please subscribe, liking, commenting, sharing. Brian, nabadde ku camera. Twesange musheddako.